mbalamusizaako baganda bange mwenna ab'e Kassanda n'ebitundu ebirala ebyetoolodde. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Njagala obayozaayoza n'okutegeka obulungi n'okuyita mu mupiira guno mulungi ogwa Independence Tournament. Honorable Nsamba weebale nnyo, weebalire ddala, nteekateeka mukono guno. Tegezeddwako nti muli wamu mwenna ne SG Comrade Waisswa, Honorable Flavia, Honorable Kabuye n'abakulembeze abalala mbalamusizaako. Bannange njagadde Red Zone TV Poli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okubanga neebaza gwe wenna akyatambudde naffe okuviira ddala eri olunaku olwajjo gye twakomye okubanga ate tukutuusaako byonna ebyabadde bigenda mu maaso. Kakati gwampuliriza ku mukutu guno naawe atugoberera, njagala okutegeeza era njagala okuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yaweereza abantu b'e Kassanda. Olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwameefuga newankubadde bangi tebaaga celebrate nze. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebigambo bingi nnyo, wabula wano nkuleeteddeko ebyo byayogedde n'abantu ab'e Kassanda. E Kassanda eyo waabaddeyo olutalo lw'amaanyi nnyo, waabaddeyo ebigambo bingi nnyo ebyayogeddwa, waabaddeyo emikolo egy'enjawulo, wabula omubaka akiikirirayo amanyiddwa nga Patrick Nsamba Oshabe yategese kye bayita Independence Tournament. Ye ng'omubaka omu kwabo abakyakkiririza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform yabadde ategese omukolo, wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagenze. Yaweerezza obubaka bwe nga bulijjo bw'atera okukola ng'abutikka era ng'atuma Secretary General we amanyiddwa nga David Lewis Lubongoya. Yamutumye atwalire abantu b'e Kassanda obubaka, wabula namungi w'omuntu n'enduulu eyavuze n'essanyu lye baalaze Secretary General ng'aleese obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde by'amaanyi nnyo. Era njagala okutegeeza gwampuliriza nti embeera yabadde ya bunkenke nnyo. Ngenda kulaga obubaka buno era byonna ogenda kubanga obifuna gwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala kubanga nguwa obubaka buno mpola mpola tubeere ng'ate tutambula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaweereza buweereza bubaka ne babupuleyinga, wabula namungi w'omuntu n'essanyu lye baalaze eyapuleyinza obubaka kyenjagala okubanga nkuwa ku mukutu ogwa Red Zone TV oluvannyuma lw'akalango kano tubeere ng'ate tusimbula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kassanda waliyo obugaga bungi nnyo obuvaayo era nebo tuli mukuwa nga tujja tulabye ebimotoka ebinene nga batwala timba, batwala emiti okugikyene e Kassanda. Mukimanyi bulungi nti mulina gold wano mu Kassanda, mulina ebyobugaga bungi nnyo bingi nnyo, naye laba obwavu abantu baffe babeeramu. Bajja ne batwala ebyobugaga byammwe ne bagenda ne beegagawaza n'amakulu agali wano. Era Honorable Kabuye akyogeddeko nti temulina kolansi yonna yonna eya gavumenti. Obugaga babutwala ne beegagawaza, abantu baffe ne basigala mu bwavu. N'olwekyo musigale ku nsonga ya struggle, mubuuke mu abali wano. Ndaba era kati tugenda kutandika kusanyukamu. Njagala bakakasa mu abavubuka abali wano, gwe abawala abali wano, oyo dogo bwakutuukirira oba omuvubuka bwakutuukirira n'atandika kugamba sitole z'omukwano, mubuuze ku nsonga za struggle oyimiriddewa. Kwate nakugamba I love you, kugambe yes you love me, naye ku nsonga za struggle oyimiriddewa. Obulawa ng'ayambala bikale bitategerekeka tukekibambulira. Okitegeera
tetusobola kubeera nga generation nga batudongowaza n'olwekyo nsanyuse nnyo okulaba abantu b'e Kassanda nga mwena mwambadde reedi, okulaba nga mwena muli ku nsonga za struggle. Kimanyi bulungi nnyo nti Katonda ali ku saidi yaffe, amazima gali ku saidi yaffe, abantu bali ku saidi yaffe, engule tugenda kukyambala nalo. Our power. Ekisembera ddala President abatumidde bonna. Namugambye nti nzija wano olunaku lwaleero era nampa n'obubaka bwe ngenda kusaba DJ teekako eddoboozi lya President abuze ku bantu. People power. Our power. Mbalamusizaako baganda bange mwena ab'e Kassanda n'ebitundu ebirala ebyetoolodde. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno okwongerako nammwe. Njagala obayozaayoza n'okuteekeka obulungi n'okuyita mu mupiira guno mulungi gwa Independence Tournament. Honorable Nsamba weebale nnyo, weebale ddala kuteekateeka mukolo guno. Tegezeddwako nti muli wamu mwenna ne SG Comrade Waisswa, Honorable Flavia, Honorable Kabuye n'abakulembeze abalala mbalamusizaako. Bannange njagadde batuusaako obubaka bwa Independence okubayozaayoza nti wadde tujaguza Independence naye tetunaba kwefuga ebyaddala kubanga tukyali mu buwambe waba nabayekera ba NRA naye temugwamu maanyi mukozese buli chance emipiira bimusinkana lazima mumekinge sure mwogera oba buli omu ajjukiza munne ku mbeera gye tuyitamu ng'eggwanga n'engeri gyetusobola okubikyusa mu mitwewagalira mu nsi yaffe. Nja kufuna olunaku mbakyalireko tunyumye okusingako naye mbalamusiza nnyo era mbagaliza Independence nungi mwebalire mwebalire ddala. Ensigadde zikyakulani Sentamu Mitembo aka Bobi Wine mu banda ba Kabaka wakali. People power. Our power. Secretary General mujukira maaso akakundulira mwinane. Nenda bange ebyenkyukakyuka tebabiriiko. Nesamba akajji nasinkana abavubuka abagezi. Mwe tumumanyi Kyagulanyi naye Kyagulanyi musajja mugezi nnyo. Kyagulanyi alina omusajja oyo musajja mugezi. Naye ekisinga byonna baagala eggwanga lino. Baagala ki? Waisswa Mufumbiro yali mu DPR byabadde ababulirako wano bibadde biki? Bituufu. Secretary General tweyanzege weebale nnyo weebalire ddala. Tusaba ogenda tukolera omukolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.